myaka emeka lya myaka 2 awo kiraga nti maama yenna kyabuvunaanyizibwa okubeera bw'oba oyagala omwana omulungi anaakula ng'alina ku magezi ag'enjawulo twala obuvunaanyizibwa omuyonsa okumala ebbanga lya myaka 2. kaakati abantu gye batoberana bino simanyi bamize ebiweke simanyi bagenze mu biiso biki tebikola makulu. Qur'ani yayogera dda obusiraamu atubulira dda ekyokola gwe beera ng'oyonsa omwana w'emyaka 2 kitegeeza onamuddizaako ng'era emyaka 2 gikoze kitya giyiseewo. kaakati ate onoonya ki mu biri ebirala ebyokulwanagana ne Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera efaanana bw'etyo n'atugamba nti anishkuru li yamugamba nti mwana wange weebazenga Allah subhanahu wa ta'ala mwana wange weebazenga Allah subhanahu wa ta'ala wali walidaik ate bw'omala okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala mwana wange weebazenga ku bazadde bo ababiri. Tokomanga kukwebaza Allah twala obuvunaanyizibwa weebazenga Allah omuzadde gw'ozimba omwana wo okubeera omwana omulongoofu. Tolinda bawali mu kuzimbira mwana wo n'abategeezezza era abali wano ffenna nga tuyiko mu sisitimu y'obusomesa kino tukimanyi kino enkyogera sikirumamu tulina ebizibu byaffe ne famire zaffe. kaakati gwe bw'onaddira ebyo by'osuubire nti omusomesa ajja bikumalira ekyo weerimba twala obuvunaanyizibwa eri omwana wo omubuulirire omugambe mwana wange okwebaza Allah nsonga nkulu. Lwaki omwana waali badde omugamba okwebaza Allah? Mwana wattu Allah ye yasobozesa bakadde ba babiri okubeera nga bwakya ku makya Allah n'asalawo maama n'aba olubuto. Allah n'asalawo maama n'awanirira olubuto okumala ebbanga lya myezi 9 ne baali basobola okuddako ebbali. Maama n'agamba olubuto ndukooye saagala kuzaala kati. Yali alina obusobozi bwonna obukukuulamu n'akasuka gy'akola atya gy'ayagala. Anishkuruli weebaze Allah yasobozesa bakadde bo okubeera nga maama bw'amala okukimanya nti ali lubuto taata bw'amala okumanya maama nti ali lubuto mwana wattu tewali yasuula buvunaanyizibwa bwe. Buli omu yatwala omutawaana n'atambuza obuvunaanyizibwa bwe okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala we yagera n'okola otya n'ozaalibwa. So kikulu nnyo okubeera nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala wali walidaik n'okwebaza abakadde bano ababiri nga baatubeererawo nga abazadde batubeererawo. Nze ntera nnyo okutunuulira ku baana Allah bampadde nenkuba ekifaananyi nti bye bankola ndooza nange bye nakola nga abanzaala. Omugamba kino akola kiri omutegeka nti agenda ku ssomero agenda okusimbula okuva waka ogenda ku ssomero nga yamaze dda okweddugaza. Bannange batubeererawo so kya buvunaanyizibwa okubeera nga weebaza abazadde. Abaana abatafunye kuzimbibwa bulungi ekyokwebaza abazadde bafundikira bakubye bakube bafundikira bavumye bavume afundikira maama amugamba naye alina ekikye kyakola eyasobozesa bakadde bo ababiri ne baba nga Allah subhanahu wa ta'ala yabafuula ensonga okubeerawo okwo. Ilayya almasir ebyo byonna byonna bikole ng'omanyi nti ewa Allah gy'ogenda okukola otya gy'ogenda okudda. Weebaza Allah weebaza abazadde naye ng'omanyi nti ewa Allah gy'okola otya gy'olaga. Munansonyiwa obudde budduka emisinde bwe bampadde ate nga naali agadde omusomo guno tuguyitemu biidhinillah. Agenda maaso n'atugamba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm ma laysa laka bihi ilmun fala tut'uhuma. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala kubimu ku bigambo Lukman bye yatwala obuvunaanyizibwa ng'abuulirira mwana we yanga mwana wange alhamdulillah nkutegeezezza ekyokubeera nga weebaza Allah nkutegeezezza ekyokwebaza abakadde ababiri abakuzaala naye bwe babeerangako ne kye bakugamba okukola kyonna ekyawukana n'ebya Allah antushirika bi nga kyekuusa kukugatta ku Allah fala tuti'uhuma. Ekyo Allah yakkiriza abaana okubeera nga bajeemera abazadde. Yamugamba nti fala tuti'uhuma togezangako kubakkiririzaamu togezangako kugondera abazadde bo ebbanga lye bamala nga bye bakugamba okukola binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Tokolanga lutalo lwa kusanyusa abazadde atonyiize Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yali waggulu w'abazadde. Allah yali waggulu w'abazadde. Ebbanga lye bamala nga bye bakugamba okukola
biri ku layini entuufu etaliimu kunyiiza Allah, tambula nabo. Ebbanga lye bamalanga bye bakugamba okukola bikujja ku Allah subhanahu wa ta'ala, fala tut'uhuma, mwekyagamba nti ekyo tobakkiririzangamu, ekyo bajeemere. Bazadde baffe abamu Allah subhanahu wa ta'ala atugeredde ng'abazadde be tuvaamu si balungi. Abamu basiraamu, abamu si basiraamu. Ne mwana wattu tofaayo kuzimba ssanyu ly'abazadde bo ate onakuwaze Allah subhanahu wa ta'ala. Naga nti munnange leero Desemba ate bazadde bange bakyakkiririza eri kambeereko nettu lyenkola ntya lyentwalayo. Mwekyo fala tut'uhuma, tobakkiririzaamu olw'ensonga ekiri mwekyo kujoga Allah subhanahu wa ta'ala. Anti muzadde wo munnange bw'aba tafunye ku kaveera, bw'aba tanywedde ku kantu, tatereera, ate nina ssente kankimukolere, fala tut'uhuma, mwekyo tokikola. Kyonna kyonna ekyekuusa nga kirimu akanyomero ak'okunyiizaani Allah subhanahu wa ta'ala naga nti wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. N'ebino bye baagala bino eby'okunsi nga bya wano ku nsi, ebyo mu bye bakolere. Oba kumuzimbira nnyumba, oba kumugulira ngoye, oba kumuweekako, oba kumuvugako morokayo, oba ku ppiki, ebyo byonna wano nga tebyekuusa ku kunyiiza Allah. Wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yatukkiriza tubeere nga tubibakolera ebbanga lye binaamala nga tebiriimu kanyomero ka kunyiiza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Byonna byonna tubikole nga tumanyi tugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atubuuzako ebyo bye twakolanga. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso ng'ategeeza nti Luqman era ku bimu ku bigambo ebirungi bye yatwala mu mukisa n'abuulirira omwana we yamugamba, يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Yamugandi mwana wange, ya bunayye wange, mwana wange, bino nabyo bikulu beera ng'obitegeera. Kyonna ky'osuubira okukola, obanga kitono obanga kinene, mu butono bwakyo ng'okikoze ne weekweka, oba wansi w'ensi, oba okikoledde mu bwengula, oba okikoledde mu kizikiza ekyenkana ki, wano mu nsi ne mu ggulu, nga gy'okikoledde wonna woba osuubira nti w'okikoledde, mwana wange tosuubiranga nti Allah subhanahu wa ta'ala takulaba. Ya'ti biha Allah, wonna wooli manya nti Allah waakola atya, akulaba. Naye inna Allaha latifun khabir, mazima Allah subhanahu wa ta'ala mukwata mpola nnyo ate nga kakensa. So byonna yali agezaako okumulaga, tokolanga nsobi n'obeerako ne gy'oddukira nti kangende Dubai, obwenzi bwange kambutwale Dubai, obushiriku bwange kambutwale Canada, kangende nkolere bazadde bange gye batali. Manya wonna ab'okoledde ky'okoze nga kinyiiza Allah. Ya'ti biha Allah, Allah akola atya, akulaba. So teweerimbalimbanga n'ova ku Allah n'osuubira nti wali owogenda okukola ekintu nga Allah takola atya, takulaba. Omulamwa gwaffe temugwerabira, tutunulira omwana omulongoofu, twali badde tumuzimba mu nzimba efaanana etya. Mukama wange kkiriza malize neno aya kookomyo nkimanyi ayagala kunzijjako muzindaala. No, so mu mbeera efaanana bw'etyo, bakadde bange ab'ebitiibwa, mbagambye Oluwarabu oyinza oddwenenya, naye okutuulako n'omwana wansi, ebigambo bino bikulu, bimugambe. Newoneerimba abaana b'abantu bangi ekyokulabirako, abaana badduka eno ku lukalu ne bagenda ku bizinga, ne bafuuka ab'ettabu, ne bafuuka ebitagasa. Abaana badduka eno mu byalo ne bajja mu bibuga, ne badda ku street, ne bafuuka ebintuntu. Ogenda okuwulira mu baana abali ku street abeetunda, abaana ab'obuwala, be ba Fatima, ba Amina, ba Aisha, abaana ba Busiraamu. Era olina akunyumiza n'agamba nti taata wange Haji mulamba, naye nga yadduka eyo gye bamuzaala, n'alowooza nti agenze gye batamulabira,
gy'aba akolera by'alina okukola ki okukola eby'okujooga Allah. Omwana mutegeeze nti ne w'oliba odduse n'ova mu mikono gyange n'obeerako ne gy'ogenda yonna ky'olikolerayo ya'ti biha Allah. Allah akola atya? Allah akulaba. Allah akulaba. Tolina ogenda kwekwekera ku Allah. Oba olibeereyo mu mayinja wakati nga gye weekwese oba mu ggubiro ogwenkana ki ya'ti biha Allah. Allah akulaba. Omwana ajja kukula ng'amanyi kyekituufu kino naali kikoledde eno gye ndaze. Naye bwe nzijukira ku bimu ku bigambo bya taata wange bye yaŋŋamba, ku bimu ku bigambo bya maama wange bye yaŋŋamba, yaŋŋamba newe ndiba neekweseewa Allah akola atya? Allah ndaba. So kya buvunaanyizibwa abakadde bange ab'ebitiibwa okubeera nti ebigambo bino gwe ng'omuzadde obitegeeza abaana bo. Lukman omulungi yagenda maaso nga Allah amutunyumizaako atugamba ebigambo byalaamira omwana yamugamba ya bunayya aqimi ssalata wa amur bilma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Nagenda maaso Lukmani ng'agamba omwana we ya bunayya owange mwana wange aqimi ssala mwana wange yimirizangawo essala. Mwana wange yimirizangawo essala. Awo katono nnyo olw'ensonga ekyo tukivaamuko emabega wali. Mufe abali wano bameka abalina abaana tuwanike ku mikono. Allah bawadde ku baana. Sheikh Mahmud toyina mwana. Gwenga towanisa. Nze asomesa. Kanti wanika nago toyina. Sheikh Sudiro nansonye omukulandi bobi. Naam. Abalina ku baana manyo ne mukama wange. Abalina ku baana bameka abasaddeko salatu fajiri oba subu inozukusa ku baana. Tuwanike. Amazima sijja kyogera naye waliyo obwekwaso mwe abange bali mu bisulo. Ekyo kyekwaso mwe ababe bali mu bisulo. So abatayina asinawo kwogera ku batayina abatayina ekyamwe kyabadde eri omusomo gwaffe gye guvudde noonyawo wogenda okujja gwozaalamu abaki abaana naawe gwe bagenda naawe agenda okuzaala noonyawo ogenda ozaalira abaki abaana abalongoofu. Kati eno history ekwata ku baana abalina. Lukman atwala omutawana ng'agamba omwana we nti ya bunayya owange mwana wange aqimi ssala mwana wange yimirizangawo essala. Bakadde bange abampuliriza abali wano kya buvunaanyizibwa nnyo gy'oli gwe nga bw'osaala bw'obeera ng'okakasa nti esswala gy'osaala nnungi lwaki togyagaliza mwana wo? Lwaki waalimiridde ewaka oyinza okuba nga aba katugeze salatu fajiri oba ogisaalira waka olw'omuzigiti oba gukuliko wala oba kiki naye nja saaliranga waka. Lwaki osobola okuzuukuka wekka mu nnyumba n'ofuna wuzu n'okima essala n'osaala naye ng'ewaka waliwo maama g'ozaalamu abaana waliwo n'abaana b'ozaala ate ng'okakasa nti kino kyokola kirungi? Lwaki tetwagaliza? Lwaki essala eno bw'ebeera nga nnungi gy'oli era ng'ekikusaaza osuubira nti ogenda sisinkana nayo Allah? Mu bigambo by'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaga nti awwalu man yuhasabu bihi abdi yawm alqiyama as-sala. Omulimu Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okusooka okubanja omwana Adamu agukube ku meeza ye egenda kubeera ssala. Gwe lwaki olwanagana obeereko n'omulimu gw'ogenda osooka okwanjulira Allah ng'ogulina naye ng'abaana bo tebafuddeeko? Mukyala wo tomufuddeeko. Mukyala gwe lwaki tofa ku bbaawo? Lwaki weeyagaliza wekka? Lukumani teyali n'eyo mbeera ffe olwaleero abamu mu ffe gye tuyina. Bwe yamanyanga nti ssala teyalekanga mwana we. Bwe yabeeranga nti ava ewaka agenda gy'agenda ng'agamba omwana we ya bunayya wange mwana wange aqimi ssala yimirizangawo ki essala. Naawe olwaleero alwanagana n'omwana nti waali agadde ofune omwana atagenda kufuukira fitina mu nsi muno, atagenda kufuukira kike mu yawmul qiyama. Bino ebigambo birungi ng'obigamba omwana wo. Mwana wange yimirizangawo essala. Baana bange muyimirizengawo essala.
funangayo kakadde maama taata tulako n'abaana obagambe ebigambo bino olw'ensonga nti si buli omu muffe Allah atwadde obusobozi obuteeka abaana baffe masomero gye basaalira n'abamu muffe masomero gye tubatadde nga bava waka bamanye eswala bbiri amanyi swalaati dhuhuri na asiri subi yaba akyali waka magharibi emusanga akomyewo isha yaba akomyewo ne babuuza omwana waliyo ebintu ebyewuunyisa babuuza omwana mbw abasiraamu basaala ddi Friday era ne bateekako tiiki omwana n'akulanga nti omusiraamu asaala ddi Friday ate bwazza kiri ewaka ng'era alaba ne taata ne maama ku Friday bakola ki we basaalira ne Lukman si bwe yali afaanana olw'ensonga yalwanagana ku mwana we nga yagala omwana we abeera omwana omulongoofu n'amuga nti ya bonayya owange mwana wange aqimi ssala yimirizangawo essala ate tokomanga ku ekyo wa'muru bilma'ruf mwana wange beeranga omwana alagira empisa ennungi lagiranga abantu okukola obulungi wanha anil munkar oziiza abantu okukola ebinyiiza Allah oziiza abantu okukola ebinyiiza abalala beera omwana aziiza abantu okweyisa obubi beera omwana alagira abantu okweyisa obulungi beera omwana ayimirizangawo essala ebigambo ebyo nkakasa bulungi tebyetaaga nnyo luwarabu gy'oli tebyetaaga ssomero okugamba omwana wo nti munnange essala munnange lagira banne okweyisa obulungi munnange ziizanga banne egy'owangaalira okubeera nga beeyisa munneeyisa etali nnungi ate wasbir ala ma asabak mwana wange beeranga omwana omugumiikiriza mwana wange beeranga omwana agumiikiriza n'embeera yonna Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba aleese beera mugumiikiriza olwaleero abaana b'abantu abatalina bugumiikiriza bannanga okusoomozanga kunene naddala embeera eno gye tulimu erimu okusoomoza kw'ekigambo kye bayita obwavu naye senga omwana ono aba yazimbibwamu ebigambo eby'okubeera nti ajja kubeera omwana omugumiikiriza olw'ensonga inna allaha ma'a sabirin Allah subhanahu wa ta'ala yenyumiriza nnyo mbadde abaki abagumiikiriza n'abatukulembera abalongoofu bagumiikiriza oluvannyuma lw'okugumiikiriza Allah n'abawanguza ensi so ne bayita ekitibwa abalungi nga mmaliriza ebigambo bino nkusaba obitwale insha Allahu ta'ala obeere ng'obibuulirira abaana bo bw'oba onoonya okufuna omwana nga muki omwana nga mulongoofu omubuulire ebigambo bino mwana wange yimirizangawo essala mwana wange togattanga ku Allah mwana wange lagiranga banno